asubire buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde abadde ogamba kiwamma laba omwana laba platinum ekkirira Chidwa. Ne brown color. talina musajja teryabba mu kifulukwa nekyo atomuwayiriza shes single naye agambye tayagala as of now tayagala relationship yonna ebbanga lyambalanga mukazi ombiri gunoonya banoonya munoonyi ne bamuzuula ate teri ayagala bayigiriza muyigiriza okwagala wadda ku kikunte kale tujja kufuna embalaasi kuba nazo nnungi nnyo mu bintu ebyo umanya ndi kati gwe oli muganda wa Juli abasajja gye balinga naye yakoowa mukko kwetuli but Era I think but Era in your family there is no Muslim roots. Married or she has siblings? Nzijukizaako nga kati wolabanga nga tukukima nkubirako ku mati nga toyambadde bwoti oli musiru Chloe ogenda sebaka wiiki ejja jangu mu hijabu Thursday ngenda kugamba omwana omusibe hijabu naye mugulire naye era amukwano mwana wuyo ayagala njagala hijabu mane tuli ku executive media baby wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye anyizaka switch nezikira mu kkubo wakati wa bo buli kanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali lwate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo sawa sonde za Jalia nso ofune emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Droghurt, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. nsaba Allah akuumire by'oyina abitegedde tonga nti okuba ssimu nkuba ssimu gyalaba mmotoka ala kati olaba obuzibu bwenkugaa ntotwalayo nsawo yangu because sometimes I don't count my money zemba nninamu naye bwe nziraba mba nzimanyi kuba waliwo eziri mu mabbali ezisooka waliwo n'endala naye ekyo nagamba bw'oba otwala emmotoka oŋŋambako nze nenzigyamu ensawo zange mukuliko eyo wa light boss bannange ennaku z'omwezi nga 14 Valentines tugenda kubeera ne Little Boss Love Ballad okitegedde so njagala mutegeere nti abantu abayimba ennyimba z'omukwano batono ate abantu abalina amaloboozi nga tebafulatinga nabo batono Little Boss y'omu ku bayimbi be tulina wano abayimbira ddala so ali ku katikati erugogo ku Valentine's Day beera nga ate otegeka akasente ko leeta omwagalwawo leeta maamawo leeta sisitawo leeta kikyaliikyo leeta kyaliwo jangu tunyumirwe ebyakyali birina okubanga omuntu osobola okuba nga yegwe Valentine wange this Valentine it is okay naye gwe byogedde takyaliwo kyali bamuleete nga we basasula obuyimba ne buggwa ne bubayingira asula obuyimba bwa Little Boss bonna agenda ku buyimba ina bamwerekeddeko okuli Ediawe leka tukigale King Saha abagenda okubeera mulirwana ndowooza owulira abayimbi awerekeddwako bayimbi Zafaran
naye agenda God is kubeera my muwerekeddeko bad. abaana abo abajja abaana abato abo abayimbira ddala obulungi Safarani kwali. Tulina abayimbi bangi abo be tutaagala nte kusaba okulula abakyala ab'amaanyi wano mu band abagenda okuba nga bawerekeddeko Little Boss. So at Valentine's mujje mu Love Ballad with the king of the mic. Ejo nabyakafo nenjagala press okujja naye conference nga eyo. ndi wala. Yes, so press conference yawedde olunaku olwokuna era mubeere ng'ate mujja weetegeke n'omwagalwawo twe tuli awo. Ettabo ya millions 2 etuuza abantu 8 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa. Ate bano ba mitwalo 10 ze sente esembayo obutono. ze sembayo obutono. Tetwagala bantu bangi Kyova buli nnyo. lwe ntuula wano ne banteekako akazindalo nja kwogera kino tukole. Mukole ssente. Abasajja mukole ssente. Emitwalo 10 tekuli byakulya. Mukole ssente. Make money, by the way, make money. Muve mu bintu by'ekisiru, make money. Kyame Manja ly'erinnya lyange, nine Ashraf olunaku lwa Sunday tubeerawo wano. So oli ku Executive Media subscribinga likinga. Obukopo buno enkuba eva tukuba. Print Creations yekola ebikopo bino. Wali eyo bana bamaze okusoma bana kati bakomawo osobola ate tondaga mukwano kati nkole ntya what should I do for you naye wafunye bina. So mubeere ng'ate mujja baba printingiremu abaga printing ebibuuzo oyagala printing uniforms beera ng'ate ne botto z'abaana essomero liddamu. Eno botto yo ye Canada nagikulazeeko mukwano neetaaga omulabako kuba mubutuufu oyogeredde omuntu oyo. Botto ye Canada bagindeta ninayo n'essaawa yange yo ye US naye waliwo yasooka ogira banaafiti n'essaawa white collar. Essaawa ya bbeeyi naye weekwate ku mutima white collar omanye nti essaawa ngenda jambala nabagamba lwengenda ojjamba lugendako olunaku lwa kitiibwa nnyo mu bulamu bwange. 25 August. Ate ye natuuse eyo. Nokimanya olunaku lwe bazaala X era njagala meta mu Hijab Nation. 23 lwe bamuzaala X wo. Bw'oyagala oleeta. Oba akyali mulamu. Kiki? Ajalabe ku bantu nti gye bali. Naye simanyi oba mulamu. Oyagala leeta weewakolete ne X. Weewakajja gye sinjagala mulaga nti olaba ekyuma. Kye nayingizaawo. Kati nammwe abasajja muyina ebyo. Mulagako abakazi. Gwe waba yekyawa naye osoba mulaga. Balemayo byabakazi. Tubalagako ntuga nafuna wandekawo. Wankyawa nenfuna. Wanera nyinenene. Nafuna amanyi omukwano. Emugamba nti omukazi alinga ssente. Ne bw'ozisuula mu ttooyi bazironda. Mukwano abamu bafuuka 5 tugabuuka kati mu Stenson. 5 geega. Kali akanusu. Iwe kyali akwata 5 ago. Daniela ayagala juisi. Alinnyo bate wandiryogedde. Nabadde anenda bawuma naapu. Amwogera ku nsonga z'abafumbo. Ye walina ensonga waliwo ebireetera embeera ezireetera abafumbo okwawukana weeziri. Ensonga etali emu oba etali bbiri ensonga ki zetwogerako nga ndabanga ffe buli nsonga abagikutteko. Ensonga esookerwako okimanyi kasita okwegaddanga kuggwa mu maka ebizibu byeyongera. Waliwo era n'abeegaddanga era nga naye balina ebizibu. Yes, naye connection ekuuma abafumbo intimacy. Oyetukola kyekigambo ekituufu? Sexual attachment nga weeri nga kale wemba muyombedde mu ddiiro mu kisenge mudde jaketaala nange okkiriziganya nange nti waliwo era abeegattira ne basigala ng'oli akikoze lwa naakola ntya nga mwe muwoza sexual intimacy ng'oli akikola lwa naakola ntya agambe nti agenda n'agamba nti namuggyako ne chansi ey'okwegatta. Naye I would suggest abafumbo bano abamanyikiddwa nga etukira ku makya netuula mu kamera wemba mufunye obutakkaanya wallahi ebintu bya kamera bibi. Waliwo ebyetaagisiza waliwo ebiteetaagisiriza kisinzira naye kuggwe nga webanga ebya bisekso ne munne tebiriimu baana ebyo bisobola okuvaayo n'ebirimu abaana kale tusooke tunoonye ku bakulu
Basibya kamera. Naye lwaki nange mbuuza lwaki abavubuka abasajja temukyayagala temulina ssente. Sajja bate mukyayagala kukola ssente zezibabuze. Ekizibu kiriwa? Tugezaako. Ssente zammwe ziriwa? Ssente nga ndaba muyina ntono. Ashamin. Bameka abakuwa. Okumpa ki? Ssente. Egazaaki. No ssente okimanye essaawa zino. Ng'oli muntu ampa buwi. Webali bayina. Anti kati igwe wooli nakuwa lisiti y'abakuwa ssente. Kitaawo ne wakimanya nti olina abaana 10. Baawo alina ebizimbe. Kitaawo yasobola okukusindika emitwalo 5. Akuwa. Kikyo. Muganda wo akimanya okola naye abeera awo n'agamba muto wange ndudde omuwaayo. Febe kusaidia abasajja tebiriiyo. Temulina abawa. Kati otukeera ku makya ne tufuluma ennyumba. Ennaku zigaana. Kyogamba butaba ne ssente ate guno omulembe kituufu atalina ssente togenda kuweebwa kitiibwa. Ate tujooga mu luno. Muganda wange tujoogera ddala. Buli musajja bw'ofuna obudde baamu n'akasente oba si kyekyo okwewala akamanyiiro towasa. Okimanyi okwewala akamanyiiro towasa. Nabadde ku mukolo ng'omukazi yago finance neteekayo ne ŋŋamba nsonga za mutima asuze enjala nedda tatalina. Kituufu. Ate gwe omwabawaga nti omukwano omupya. Nawe mukwano omupya gunyuma. Mukwano omupya gunyuma. Amaaliwo ebintu ebitavaawo. Omwezi ogusooka ogwo. Omukwano omupya gunyuma. Ogw'obusimu. Mwezi teturaweza mwezi. Waliwo eyangambye bali mu relationship nga beekubira amasimu. Omwezi omupya ogwezi omwezi goma muyinza okwewasa. Gigwera mu wiiki emu. Nze ogwa wiiki emu mba mmaze wiiki emu. Mamaze okuvuma. Omukwano togusalira akiika. Sigusalira akiika. Nze omukwano omupya sitera gusalira akiika. Waliwo eyangambye. Kane boto ye Canada nga tisumulukuka. Waliwo eyangambye. Ani agisiba. Edda muganda wange. Oli mukazi olina kulabirirwa. Wamma ate nga zigonda. Mbadde ngamba. Waliwo eyangambye nti beekubya video call ne beebaka nga beetunuddemu. White collar. Mbwasooka asoma novel. Ku video call? Ku video ku simu ng'akubye n'asomera omukazi novel. Nencha white collar mukazi wa musomera mu love ye empya. Asoma novel mu episodes. Amokulaba. Now tuli ku chapter ya kuna. Oyo ye white collar. Yeah. So Susan went further. Neta ina kyafunye mba mukyayera. N'omubuza white collar ofaaki. Bino ebintu bya love tebirina formula nze sibisalira akiika. Gwe. Wallahi love. Wiki mba obo kumumwa gwange guno mu wiki. Nze kangamba abavubuka engeri nti nze ne Shamim tuli basiraamu. Bo omukwano gwammwe guyingira emyezi nanga gulengere gwatandika. Mulina okukolayo kashukuru. Ekolayo shukuru. Webaze Allah. Ayi Allah. Ffe baani. Abawezezza emyaka 4. Nga emyezi 4. Emyaka. Emyezi 4 omwebaze. Okole shukuru. Oyite banno bategeeze bannaye tuwezezza emyezi 4. Bw'oba tosobola muwaayo kintu. Kale gulayo akantu muge mukwano. Weebale. Ongumidde gino emyezi 4 kubanga. Wakati laavu weeri nzibu nnyo. N'abavubuka I would suggest abavubuka bakwate ensonga z'abakazi baziteeke ebbayi tusooke tukole. Kubanga omuvubuka atalina ssente ku mulembe guno. Wakuvumwa. Si kuvumwa. Tugenda bavuma. Amanyirwa talabibwawo. Omukazi yawasizza omusajja abadde service provider. Ate wategedde otya nti yamuwasizza? Amuna ebintu bikolebwa. Saidi y'omusajja babawadde abantu 2 abalala be bazze ne babatuuza ebbali. Bakoze mega. Kati mukazi yaleese omutwalo gw'omusajja. Wabe omusajja basabye omutwalo gwaki. Nti ebyo ebyokwanjula biki siibala nze nkugamba ku mbaga kwe nabadde. Wabadde ku mbaga. Eno gye batuuzizza be bataayise. Eyo giveeko yabadde ku sipiiki. Kati ekyayika akopya ekyo. Era mu tenti yonna mega nga bwe yabadde. Ababandi babadde n'ekifo kinene. Abajwisi nga tulina etusetinze. Abakyayi. Nembuuza yabadde atusasula balansi. Ate baye batuuze bali.
nti omukazi teyaba enamba ya saidi ya musajja yasuseemu babatadde wali babawadde emmere. Simanyi naffe tubeera ku mikolo eyo. My advice to men, abasajja mukole ssente. Ekirala mu abasajja mweraba temulina expiry date ya kuzaala. Mukwano Temulina wogenda tuuka nti no kati abavubuka bakozeseza masturbation bamulemeddeko. Tolina wogenda tuuka nti nedda osoofunayo omuntu akutegeera. Naye kamba bulyeko okuwasa omukazi nga mugenda kuba munaku nga mwevuma, bunaku nga muyomba. It's one of the reasons as to why marriage institutions currently ku mulembe gwaffe zigwa. Financial inability. Abasajja temulina ssente ate ekirala nze ku mulembe guno gwe ndabye abavubuka abanafu. Omusajja eyeebaka nga tayinaamu otulo otujjawa. Omusajja omwavu otulo otujjawa. Omusajja omwavu ofuluuta biki? Omusajja omwavu afuluuta atya? Tulina omuze abavubuka tunyooma emirimu. Kati ekyokulabirako omuvubuka wakeera ku makya nga yasomera ku masomero ge tumanyi amanene. Embeera weemukuba nga waliwo akalimu akabiibibi kasobola okugyamu omutwalo tagenda kukakola. Banne banaamulaba batya? Buzibu bwe tulina. Bannange ssente nnyingi abantu balowooza zijja lumu. Era abavubuka abyawo naaga tulina abavubuka nga bakeera ku makya ne basoma emirimu emirungi nga tebannagifuna naye naagaana okuyiriba. Naga nze ogwo sigukola situuyana. Ku ebyo abakazi bafunye ssente nze ekinnuma. Women are working so hard. Definitely. N'osanga omukazi ng'akola ku makya ne ku munaana ayingira n'omusanga ayingidde ne waka abadde ayina wakalimu n'akamaliriza n'akakanebakayo anaawatera kanzu. Basula mu butale abakazi. N'osanga ku mulembe guno ng'omuvubuka alyokke n'okukeera na mami n'amuganda gende waka oshopingira abaana ondeetere ensawo yange wano ogambe bantereke emmere nga ye gy'emirimu gye. Naye ng'alyokke bamugulira engoye ne bamutwala mu shopping n'ezo engoye n'azikwata ze bamugulidde. So you want that woman to respect you at the end of that day nga yali mu kuteekamu buli kimu. Wiiki ewedde naabo omusajja aleetera mukyala w'emmere nga in fact naye manyi wa booda. Olwagi kuleetera out of love. Kino nze naye manyi wa booda. Beebo. We yagireeta sekretary w'omukyala yamugamba mukyala wo ng'omuleetedde mu konteyina gy'atayagala. Namuga kaninde munnyonnyole. Kati basekretary ne batandika omugeya nga tuwulira. Ne bambi naye bamuwasa agumidde mu bufumbo. Mukwana abasajja yenna omwavu kati olina okuba ne bino wammanga. Beera n'empisa. Wa mami ekitiibwa. Mami bw'aba ayogera tomuddamu. Sente zimenya. Bw'oba toyagala kufuga sigala ku lujja. Mugenda ddiba ku lujja. Ate nga ne bazadde bammwe kati ndaba babagamba va ku lujja. Abavubuka temukyayagala kukola mu mwayiga bisiniika ebyo ebyesatu. Bisiniika balina ebisiniika biba byeru. Kuba ne wekiba kibbanzege totegeera bwagula ekyeru. Kuba kibulaka kibbanzege kirabika mangu n'ebyo bikala ebirala. Naye bagula bibbanzege byabwe ebyo ebya white n'akikubamu jini temutera zikyusa mubayo na bbiri. Nafuna n'ebisheds n'ebitishaati byabwe babigulawo wansi ebiri mu bipya oba esatu. Nafuna ebitishaati bye nga bina. N'abeera ng'amanyi obiblendinga bulungi n'enkofiira ye n'afuna waatula n'akwana bammami. Bammami wamala obakwana n'afuuka muddu awulira. Ne mutandika okuba nga temukyayagala kukola naye mutagala bammwe kukola temwagala abantu babayise ng'abasajja. Omusajja y'ono. Omusajja y'ayinamu ssente n'amanya nti omukazi bw'eba yiddi bamugulira olugoye. Omukazi afuna ekyokulya. Omukazi afuna omusaala. Toyogera ku kintu kya bw'ogaananga mukazi w'okukola beera sure nti ogenda mu omusaala. Wulira bino. Sombulira abasajja olaba okuyonsa. Tenga bamanyiira. Omusajja kasita
omukyala okuyonseza abaana olina omusasula nabyogera wano nendaba obusajja obukopi obwambala underpart eziguddemu nga bundeekaanira mukyala wo bw'aba takola olina omuwa omwezi alina ofuna omusaala okusinziira ku ssente zandibadde afuna ku mulimu gwe nti munaayinze mukyala omwezi nnyingi za 7 naye gana 3 gago bino yabirambika bulungi just abasajja wano bannanfuusi oyo omukyala wonna aba omuwa ssente ezo talina budde bwagenda kuwa maama wo nti nyazaala wange biki kubanga omuwa n'ebyo mulaba ne mugamba nti omukyala ewaffe amanyiirayo akumanyira lwakuba yalabirirayo nayo teri mukazi amanyira balamu be yadde bannazaala baatalabirirangako nga bebamuwa mami njagala kgendako mu kyalo omalayo ennaku mmeka nati kati ogenda malayo nnaku mmeka lwaki ogenda mu kyalo nga waliwo abaana nnine wakati maidi taliiyo nze nnina okukola gwe naawe nze nkugulira engoye nze nkola biki ate oyagagenda mu kyalo nga sirina maidika naye abavubuka abasajja nze the moment men tebagadde kukola kuleeta seteka bino wammanga babimanyiire ffe ke tutaatondebwa kubanga ffe tulabirira jjukira muba mutuwadde omulimu ogutali gwaffe obviously akamanyiro kajjirawo I think abasajja bamanye bakimanyi babemu ne ssente mu mirimu katonda gye yatikka omukazi okukola tekuli temulimu kukola naye webanga ku mulembe gwaffe embeera ekaluyo omukazi n'akola ate ezo ssente nazo tezibangibwa n'omugamba naye kati gwe naawe okola nange enkolo nnyambye eki ng'oyimiridde omusajja gw'oyogera ebyo ng'onnyambye eki nkuyambe ntya nze nkuzaala waliwo omuvubuka nsaba nsonyiwe naye bambi si musiru mulwadde yabuuza mukazi we tetuli basiraamu mukazi namugamba tuli basiraamu tewalaba nti mukazi wa nabbi yakwata ebyobugagga we n'abiwa nabbi sinamugamba wano nvuddewo kuba nze bwe sivaawo ngenda kukuvuma mu maaso ga mukazi wo ne mugamba oyo omukazi gw'obigamba ebyo talina bizinesi awo naye omulimu gwakola gwe gutegeerekeka yennyumba gye musulamu ali mu nnyumba ya mukazi okola akajanja abavubuka ate ekyaki ekisinza otukaluubiriza obulamu Shamimu abavubuka b'ennaku zino kweteeka bwe talina kubeera Shamimu abavubuka baganya okukkiriza nti bwebanga gurupu yange yaba white collar balina bwe balaga bwe mba sisobolawo kyangu nnyo bagamba nti nze bannange siinaamu n'omuvubuka yestressinga ffe byaffe biyinza okuba tebirimu byammwe byakwewola ngoye yestressinga ne yeewola ssente asigaye mu layini z'aba white collar okitegeera buli wamu wooyita bakubanja abavubuka ebizimbe babifuluma babaza naafuna gwagamba nkwatira ku nsawo namukwatira ku nsawo olugituusa ku madaala najja nga yeebulankanya walaba amubanja naafuna waayimira bw'ati nga kya buli lunaku nze kati kambabulyeko omusajja alina omwavu tolina gyojja tulo buli ssaawa omutwe gwo guwanike bw'oti obeere ng'olowooza ssente enzijjeewa nze ndaba n'ebirooto oba ogenda ekikufuula omusajja kubaamu nakasente naye gwe nojja naawe weebase ekitanda ky'oliko mukazi we yakiyiya n'akireeteeka ku mufaliso k'oli mu kwekyusiza n'aguteeka ayagula mupya mwalina amasuuka n'aleeta amapya mwoli omu ate n'okunaaba tonaaba toyinza kwebaka mu bintu by'otaagula n'ogaana nakunaaba nga ne sabbuni gw'ogenda onnaabisa si gwamugula so waliwo ekigambo gala olooni nga yaweddemu eno waliwo marriage institutions tekimanyi najjigula ngene mukole ssente idiots waliwo marriage obufumbo bungi bufudde lwakuba abasajja baganya okugezaako obufumbo bukyafiira ddala omusajja yenna akeera ku makya nawulira nti it is really worthy nga wakeera ku makya n'ojja omwana w'abendi ewaabwe kkiriza oba ogaane okwebaka ku sale ebintu bakuyita kujanjawaza oneeyagala mu myaka gye egyana ataano n'oyagala oyitirize okompiitinga nekyemi mugamba abantu competition erina okubeera mu bulamu bw'omuntu kakasa nti weesingako nga ewabadde jjo nti ejjo Shamimu oba akoze 5,000 leero toba nnyo oyingiza 7 naye byokuddawo okompiitinge nti njagala kukwata simu nga Shamimu gy'akutte tebiina makulu ebyo wallahi by the way bino jjo
wallahi muvubuka yakutte obukadde obu ngagula ki n'agula iPhone. agenda gikozesa Ne mubuuza oli content creator olina business gyate nangana edda nkoyo okuba mu group yaffe nga nze eka atalina iPhone. Ne mugamba baakugobyemu wallahi twagenza okupanya muloba n'omukyala bamuyita mbu NBA. Era olwafulumye ng'ayina essanyu. kadde bwe bunava bugulamu ssimu We yabadde asikayo wallet bw'ati nga mulimu buno obupapula bw'abaana abawola ssente. Ne mubuuza weewoze ssente meka? N'aŋŋamba neewoze obukadde 2,700. Nze mbadde nasondayooko kamu 3. Ne mugamba bwe nnaku bagambye ozzeeyo mmeka? N'aŋŋamba bwe nnaku bagambye nzeeyo 2,000 egi. Ne mugamba gy'ogiyingiza kwenja giriba. Ne mugamba eyo ogenda gitunda bakusibe bayinza n'ogikubbako. N'aŋŋamba nedda bannange bwe tutuuka nga tulina ewesinkanye be bakwata. Ne mugamba gwe obulamu bwe obutambuliza ku peesi z'abanno. kala mubuulirira abaana yagenze neewola 2,700 ayongere kamu 3 kadde asonda agule essimu yaabwe n'alage banne nti kati ali mu kirasi yaabwe. Omulala mu Desemba ye bambi ate kye yakola kyemmanyi ensi kati yatandise omukuba. Yatunda bintu bya maama we nga kitaawe n'agula emmotoka. Afiitinge mu society. Kwaba ne bonna. Surprisingly munno omu yakoze statement mu Kisaga n'agamba ono omuvubuka musaasidde ffe ezimu ze tuvuga zaabakitaffe. Namubuuza bazadde bo bakimanyi nti obuzigo bwabwe buli onuseero obwematuga si onuseero already sold. Avubuka obulamu bw'okwejalabya tubuteeka ebbali. Nze nagamba abavubuka bw'oba olunaku ofuna 2,000 kaffe java zisooka ogireke. Wallahi gireke. ejja kiseera kyayo kijja. Kijja bikimu kirina obudde. Buli kimu kiba n'obudde nze mbabuulira. Waliwo yaŋŋambye nti Ashrafu mukola emikolo oli wa G Sanctuary oli otya emmere y'ettaano mu kibuga. Ne mugamba bannange gye nkyasobola. oyagala ŋŋende buli lunaku on a daily basis Oli ngende amwe ku Javas nga bw'oyingiza mmeka? ya 4,200 nga nina family ey'okulabirira nina maama ow'okusanyusa kuba nkyetaaga emikisa. Sinnamaliriza n'akayumba kenzimba nkakasaani bunedda olina okukuuma status. Ne mugamba sirina gwendaga status anjagala anjagalireyo bw'oba owulira nti nkuswaza ndeka. Kati status wagivuddeko. Shamim Njukira tukukyaza wano yo celebrity. Shamim ate celebrity ngenda kubba neteeke ku pressure okuba nina You are okukakasa. a public figure. Mukwano kanfuke private. Public figure gwe tukyaza ku executive video oleeta emmere y'ettaano. Nedda kandye Otebesa ey'ettaano 2 supu. kandye ey'ettaano nga seewoze sisabiriza kubanga ate banankwata Shamimu nti banoonya gwa butasasula mmere mu restaurant ngenda kukubya essimu mbe nga nswaziza gwe ne executive media yonna. Ate nkubye white collar yi ku Galaxy kablaza ndi wano ku Nkuruma Road ka poliisi kiki emmere egaanye bankutte. Avubuka nammwe tuzuukuke byotasobola bireke. Oyingidde ewange olaba TV inchi 65 tomanyi na bbanga lye nasondera yinza okuba nange natereka kidomola nga nsuulamu njagala ng'eyo. Everything has its own time. Ebyo tubikkirize. So oli ku executive media tuli wamu n'aba Bubbles Beauty abakola ku nsusu bali awo ku New Pioneer Mall level 4 room 106 kosa aba Ali Car Rentals okotekako Marcus Portraits beera ng'obawagira gwena eyeetaaga portrait oyina hotel oyina ka studio room ko wonna wooli tubeera nga tukutuusaako ezo portraits n'ab'amaka ate ye JJ Sounds naye waali Mimi's Glamour be bannyambaza era nsaba mubanoonyekaawo ku Saapolo setup wagenzeyoko mukama wange Waise ate kati kirala nabadde kaboda akwa nade nagweyongoba naye kiralamu kati obukaaya ate bwo kati tusuubuza n'okutunda kamukamu. So tobeeraayo ng'olina ka business wakakatandikako obukaaya n'otajja tukusuubuza obukaaya bwaffe buli unique bulungi nnyo ddala hijabs weeziri ate ng'era tugenda kuyiwa eza Ramadhan.
Ramadan etandika 28 mu February katandika okusuula 28 Febu lwe lunaku owaliyo National Quran Competitions ziri awo ku Serena bakyusizza ekifo ziri ku Serena era n'okuyingira ne kukyuka mitwalo 3 MTN ebasasula gye mitwalo 5 kati gwosasulako 3 MTN esasula 2 so emmeeza ya miliyoni 3 yes so mugenda obeere ng'ate otuulako nga bw'otuula mu bivulu ebirala abasiraamu bagambe National Quran Competitions ezo sente ntono nnyo ku mmeeza wallahi nalabye abasiraamu era bakipinze bigi yabadde aŋŋamba nti n'eshamiimu abasiraamu baseeka bonna ne bapinga ekintu kino mugamba bwe bityo okikola kikolerera kyekolere abantu kino bakimanye bw'okolanga ekintu notafunayo akuwakanya omanya sitaani taliiwo bakimanya togenda na maaso kaakati National Quran Competitions weziri ennaku z'omwezi nga 28 lwe lunaku olusookera ddala mu kisiibo kyakubiri kino kyekisiibo kye tugenda okusaala ejjuma 5 mwezi guno tugenda kusaaliramu ejjuma bwe banaazisaala ejjuma 5 bwe banaazisaala so abavubuka mubadde nnyo mu mabaala mumbeera n'ey'obwavu mujjukire nnyo Katonda mwagadde nnyo okubeera mu bibinja okubeerawo mu bintu kabampaane bangulu esaati n'empale mwerabidde mu ngu wammwe ate nga mulina ebizibu bingi ate nga yoyo yekka gwe tusobola okubiroopera Katonda nno tetumusinza sizoni bamusinza sizoni mu mbeera embi wali abantu nga ssebo wabeera mu mbeera embi wanika emikono kati kankubuuza embeera buli wemunyigamu aswaga nasooka kitunza mu ddiini bwe mba sikkubira ssimu sikusindikira message simanyi bw'obeera nenfuna ekizibu ningamba mushami mpaye etaano gamba sirina gamba munaye ng'onsanze ndi bubi kiri kati nno kyekimu ne Allah omuntu asiibanga kale bulina kwajja mu muzikiti wallahi ntera okugamba abavubuka bino tebiri nnyo ku be tubadde tugamba abavubuka wallahi eswala kale 5 eziba zigaanye tandikira ku sunna kale tandikira kale tubale nti kale tandikira kale ku tahajjud so salayo emu wallahi naye tuvanga kuswala kale beerayo ne tahajjudi eyo ey'omwenda nga yo ogamba eyo yonna gikwata bwe bigaana baayo ne dduha ey'okunyaawo oba omaze ngo oli awaitikola mbwe emisana egaana ate n'osala ey'okumwenda ala mwenza n'ogikasuka nga gwe wagyeteeramu naye nomano ga naye bannange oginyiga engine gy'oginyiga naye wallahi tetuva kuswala tovanga ku Mungu ate mu byonna eswala bw'eba eganye buli wosirikamu omugaye ya Allah mu byonna biganye naye nyweza nziza kuswala omanyi n'ekyo nakyo mu bintu by'osaba nga bw'olaba nga eswala ekutawaanya Mungu bw'oba ofunye ekyansi yonna eyogera naye mugaye ya Allah eswala ng'enkaluubiriza naye nnyamba kuba teri kintu kibi nga butasaala kati buli woofunamu bw'oti obudde at least by'omusaba byaba akusembereza okusookera ddala kubeera ng'osobola okumusembera n'oyogera naye kuba tetulina twogera naye okusinga mu swala kati eswala y'ogikwase obwavu bungi abavubuka mwetaaga okuba nga muzza eri Mungu. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further. Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Naye teweeraliikira kuba nti Mungu twali wano ne kyogera ebimu ebisibiza abavubuka mu bwavu bwenzi nozanyira ku mwana wano nozanya ku mwana wooli nolowooza nti no birimu amagezi Mungu ajja baraka mu bulamu bwo wallahi ate Allah yatonda obulamu obwo nti gwe ezigenda okwenda ozifuna naye butuuka ku important aspects mu bulamu bwo wallahi bateweegattako. Ne waliwo omuntu agamba nti nno omuntu oli akola shiriki Mungu yagamba omuntu akola shiriki aba alwana naye si kyekyo nine gwe nakigaa ne mugamba naye lwaki tova ku shiriki olwana ne Mungu directly manyi bye yaŋŋamba era bujjo nyawo kikubuuza yaŋŋamba naye olaba nze ndaba mmwe abatali mu shiriki ate mbasinga
kati bwe maze alwana naye ndi bwenti nedda kale ate gwe atalwana naye ki ekikuleeta okuba nga toyinaamu bikola idinze Shamim Allah asobola okutegekera nti obugagga bwa Zubeeri ng'ayagala ogumiikirize ayagalako abugumiikiriza bwe mu 227 muba mumufuluma w'emuti n'oyingira shiriki kumbe gwe maka gwennyini Allah gwe yakutegekera ofuna endowooza yonna ekuwa shiriki gwe mbadde n'akayingira ampadde kuba lw'ekiwala seyo kyakyatugamba nemmwe muba mwambadde ebyo ebintu byammwe mwebikka musaala buli saa mpulira tugenze kuyamba bantu naye muli bubi wallahi kyabitugamba nenzonda nzemba kuwalagi zenneya omubiri gwange guli bweru Shamimu mubulamu ssente nga nnina nembala nga muwoza abakazi sima tebalina ngoye sima mutuweeyo ku ngoye olumu nga sizina nezemusaba nekkubira nanga nenkubuza Shamimu kati ebyo bijabu byammwe ebyo nnyinza kugulirayo nga bameka nembawaanaga kati naga Katonda tayagala kumutawaanya kyatugamba ekitugamba Katonda tayagala kumutawaanya nekigamba netobirabe ennaku zonna abantu kati aba bulijjo babyogera mbu Katonda mumusabaasaba nnyo yabakoowa mune Katonda akoowa abantu babyogera ate kati ndabanga abawabiza ddala abantu ebimu Katonda byatusaba abantu kumusaba ebimu Allah byatusaba ffe abantu kubanga eddiini era yegamba ayagala nnyo okutumusuuta era yennyini yatugamba waqala rabbukum ud'uuni astajib lakum bannange munsabe ngenda baddamu ekyana kyatukudaalira era bannange bwe nali awo nagenda olabanga abatandise okunyenya mmeme ng'eringa etandise kuba twaline wallahi mumutawaanya nagayo mutawaanya Katonda tabyagala era nagamba bannange ne bagamba mulaba temukemekererwa mmeme Mariamu mumuveeko Mami yatumanyira olaba ebyo bijabu byammwe mu bintu ebimu Allah in fact ekiboneezo ekisinga ku nsi kuno Allah kyawa omuntu kumwerabiza nti Allah gyali ekiboneezo ekisinga so abamujjukira temuddamu Shamim nobeerawo nga gwe mutimaku tolinamu kagamba nti nobe nkya naafa nga totyanamu bwebyerabira nawe nali nsaza ninga abasiraamu Allah alina we yagamba wala takunu kalladhina nasullaha temberanga babeerabira Allah fa ansahum anfusahum ne Allah n'abeerabiza emyoyo gyabwe omuntu abeera wallahi nga takakasa nti Shamimu enkyofa netukuteekayo netudda ku WhatsApp nga ne kabuli tennakala tetumanyira kyogenzeeko toyina kalungi kwolese nenze kati ndaba kiri nnomu abantu kati bakyogera oli ne beerikodinga naga temusabaasaba nnyo Katonda akoowa n'olaba ne comments nga buli mbwaga mukituufu oba bona baba bakooye ndaba tuli ku mulembe ogwerabidde ennyo bakatonda ekintu ekikolebwa abantu abangi kitegeeza nkituufu ekyo abantu bakimanyi nandi kye nagamba abantu bwoba oli ku mazima ne bogasigalangako ogasigaleko okuba nti abantu abangi bali ku kintu ekimu tolowooza nti bye bali tuniraana abantu nga bakuyiikira ku nnyamba y'ekikyala kati girabe waliwo luli ku meet and greet abaali bagiyiikira bamanyi nekyeriko kati abakazi nze bayireyo wallahi okusinziira ku bizibu abakyala bye bayitamu okufuna omuntu gwe bayinza okugamba nti waali okuwuliriza n'abayambako kisingako abakyala abettira mu mayumba amawulire gatambula omukyala akwata obutwa naawe abaana be bonna ne basirikira mu nyumba omulundi ogwo nga yeekyaye talina gwayogera naye talaba ssuubi lyonna lyakuyambibwa avuuka abali eyo Shamim waitikola mungu ageredde avuuka abali eyo nsaba busabi oli wambuleera olunaku lwonna olukya ku makya wallahi tosigala waka nange ndagamba abantu riziki keera ku makya saala saba mungu bimukwase fuluma wallahi riziki ginoonye abantu ekigambo kye bayita omukisa gusanga yeetegese Shamimu wabanga agenda kuwa ebiri wakulaba wanasoga mashafu kankuweyo ekyebiri tasobola tekukubya simu ng'osigaddeka ekyokubiri
bane teri mulimu mubi twazulanga sekukontana na wallahi dini billahi yamu tallahi ono producer asobola okujjuka ennaku ze twatandikako juice natambuza juice Shamim neze nalinda bange bitajja kukola kesisi ene enkwata nembuuza ekintu kino kikase nnyo omusajja kesisi eyambuuza biki bino olinga atunda juice nemugamba aba bimpadde mbitwalire muntu naye ngeno side wali akabi akablaaka kalimu disposable eno akabi akablaaka green kalimu akagreen buno obwebibiri kalimu akadomola nemugamba bino mukama nga bimpadde mbitwale naye nga ngenda mpita mu bakyali bange natandise juice onaagula wallahi teri mulimu mubi kati oli otuula otwana bagagga kusalawo budget bwenaabeera neneraga n'okweraga amama tetugenda kukola kusinziira ku kino nekino tetujja kukola ekyokusatu bintu byonna tubeere bagumiikiriza kyendaba mu katono koofuna bizaako eri abeetaavu kati oba owadde Allah sente oba oggyeko sente yezaka sadaka nozaayokko naye abantu ffe wano we tuyite tunatuusa kuwa zaka ye nali njagala kubuuza waliwo ekintu kiba zakatul maali ne zakatul fitiri zakatul maali yeeriwa zakatul maali bagisasula ng'omwaka guweddeko nojja mu bizinesi yo naye ate naye eriko obukwakulizo Shamim tama oyina Mimi's Glamour bwebanga Mimi's Glamour yekuwa ssente otuula omwaka noga Mimi's Glamour atandika ddi yatandika mu February oyina okubala ssente z'okuŋŋaanyiza Mimi's Glamour mu February w'omwaka ogujja wozikuŋŋaana n'ogamba nti Mimi's Glamour yavaamu obukadde 10 ng'okwata lisiti renti wange abaana maama ojjako obwetaavu bwo bwonna obukadde 10 we buggwawo ng'okyalina obwetaavu olimba ino ofuna zaka kati ate zakatul fitiri Ramadani weggwa Allah baawaddemu mulimu baawaddemu nga bayina bwe ngamba nti bayina bw'oba oyina 5 bw'oba oyina 5 osobola okuggyako ebbino gw'akawunga ka muwogo kubanga oba osigaze 3 wallahi waliwo abantu abatuuka ku idi nga tebayina wadde lwakuba ate zakatul fitiri balina ebaziwa ate baseka omukyere ne bagulya ebibaawo kyaba Allah atusaasira tugire abakulembeze abo naye ne bw'oba na 3 kyova olaba n'omwana gw'olina mu lubuto omukyala ng'ali lubuto omuwerayo zakatul maali sorry zakatul fitiri nti Shamimu ali lubuto mubala biko Shamimu Ragiba Ranani Shadia buzonna ne muzisonda nga kati ffe ku masjidi buli omu wakaguza kilo y'ennyama mwiba ne muziwaayo keka akasente ke babana abatayina eri batera okubeerawo nga tumaze osaala nti naye addeyo ku yidi nti alhamdulillah yasiiba naye ku yidi ali ekkanyama naye zakatul maali y'ababede era mu mpagi z'obusiraamu mulimu empagi 2 nga z'ababede zaka ne hijja kati ziri 3 swala shahada n'okusiiba zitugatta ziri 2 Allah tajja kukaka era nagamba abantu ne woba oyina obukadde 10 obukola hijja nga beewo tebalina kye balya Allah tagenda kukubanja hijja wa abantu bobalye somesa abaana okitegera waliwo abantu abakola umura buli wayagalidde ng'akola umura omwaka agenda mu umura emirundi egi nga maama we asula mu kasiisira abantu embeera mbi baganda be bonna bambi bali bakubaawe be bano bosa bano betugenda no muganda wa Haji gundi olimba naawe yeye abo yomu ye kagomanyi waliwo n'abalala bali wali eri wansi olaba abatambuza oyiro wa Kiseka abo nabo baganda nagamba Shamimu nga Haji tava kuumura naye ate baganda be bonna ne bazaalibwa nabo bwe temuli muno yali agenze kola dekale kuumura esooka yakoze ijja esooka nakola ijja ey'okubiri nakola ijja ey'okusatu kati n'atandika zi umura buli mwaka umura nagamba nti Mungu agenda kuyimiriza kantu abuza ababanja muganda wa ayine maali ayina omutemwa mu maali yo
N'okola hijja ate wallahi Shamim nga muzadde otakola nga yadde kahijja. Towanga white collar omutwalo nga wallahi muganda wo waali. Wallahi ajja kumpanulayo katuuti gwe gusinga temukikola kana temutuwanulayo manyi mwe muli bazibu muyinza otwewererera mutujjukiza oli mutwerabira bakikola bantu tubeera nabo nnyo mutujjukiza tuleme beerabira muyinza otuwanulayo akaseera ako nga gwe ne kasuku temwine mugatira wallahi muganda agambe mimi wawa kasuku emitwalo egi nakulaba nga nze ndi eyo ntoba bakuggyeko swala bakuggyeko ka umura okusaddaako ako bakuwooli ate bwe bikuggwako ng'akyakubanja bakwate amazambi ge bagakuwe ate nedda bannange niyo batwerabira bwerabizi oba eddiini gye tutannategeera nabo tebasiima batunyiiza ne tubavaako mu batasiima bwabwe era tubawe Shamim nina muganda wange ne bwaba ampalana ne bwaba yanyiiza mukunyiiza kwange era nkwate omutwalo ngumuwe nkubira ebibadde esinga okuba enzibu era ngumuwe nga teyantama nkubira ebibadde esinga okuba enzibu mu busiraamu nga simwagala nga nzibu bagiyita kuyunga Luganda wallahi nzibu ate nga Mungu yagituteeka eri wano ku Arushiye eri wano kala bano betusanga ne tweyitako mu njogera yakati bagamba Oluganda ne Arushiya Allah byeri ku kido biri awo ate abooluganda tugenda besiba ku kati bwesi gwe kola ekikyo kola ogugo oba takubuuza omanya nti afunye obwetaavu. Salaamu alaikum. Ani ono nze Shamim. Baba badde nsabayo omutwalo. Gwe gusindike. Tufu ogulinako naye n'ogumumma. Hano tuziba mma. N'omugaa sirina akashafu nakuba n'omugaa kankutereka ekyebiri. Agenda otuwanulayo. Wala katandiko ziba wale tunakola ki? Nga tumaliriza omuvubuka ali eyo mbadde nteesa. Abawala osobola obbeesonyiwa. Nyunga mu Luganda. Abawala osobola obbeesonyiwa. Bw'oba olaba nga naawe data akyakkaluubiriza toyongerako. Airtime okyagula nusu bitane dakika 18 ate n'olwana nnyo zimaleko otya toyongerako. Bw'oba okyagenda mu kibuga ku Sande nga bayiye engoye ku kkubo kola wallahi biveeko abawala beesonyiwa abawala babbeeyi ennyingiza yaabwe batusinga kati oyo omuwala ate oyagala mbugombeere waggulu tekigenda soboka ne maka wallahi Shamim tuwasenga mu family ze tusobola omukyala akusinga ssente bino ebyokufukaamirira mu kidaala bya mukolo era ajja kujja amagulu galwala kati amagulu galwala ajja kujja kuliiseka keeki ng'afukamidde gwe gugenda okusemba mutuuke ewaka bikyukemu bikyukira ddala ku ground bana balina akagambo ke baga nti ku ground bana ebiralamu ate ebyo mwerimba nteroga Shamim omuntu tosobola mumanya ne muwangaala emyaka egi ena omala muwasa oba mufumbirwa n'obeera naye mu ruufu kino abadde akisobola omutuufu yoono kati byabavubuka ebyo mugamba nti baŋŋambye oyo omwala mulungi family gyavamu ebasinga ku ssente muleke ate abavubuka kino mukimanyi si buli mukazi mulungi nti wo wallahi kitukimanyi okuba yakutegekera mulala era wonna agwa ku family nge mugisingako ewammwe neshiba bajja kikwa muko gundi ajja nayo jja gwe gwennyini gwe bawa n'emirimu kakasa nti ab'enku baziiwa wano omuko wallahi nedda jasi batera kugaana kutuula mu tenti y'abako bagagga naye tebatera kutuma mirimu omuko tebayinza mwasisa nku ku buko ate akakamanyiro kaba kagenze wala kyemmanyi kye batera okuga nti bamugatta mu tenti y'abako bagagga aliira mu ttundubaali n'abantu bano abalala kuba wewo kibakaleko wana eri abalaba tajja agenda nyumya nabo mboozi ki basajja bali mu kunyumya kontayina zaagudde omusolo girinnye China ntawaanya bawo ntambuza nku ku kkubo
baganda b'omukyala bamulangidde nti okimanyi bbaawo yekka y'omusajja eyafumbirwa eyawasa mu famire yaffe ng'atunda bikadde bamye omuwala yakaabye ekintu ky'okutunda ebikadde si kirungi omuwala yakaabye mutusaze mulimu ebifo ebimu bye tubeeramu nga tebinyumaamu kutundamu bintu bikadde n'ogenda mu kifunga kya bbeeyi omusajja najja nakuwa bizinesi y'ebikadde atunda ntebe nkadde ate ne oba entebe kalekale ate ngambi ate abagula amawulire bawo ng'atunda mawulire makadde kyokka naye oyagala bamwanjule nga banjula abako no respect please wamuwala waffe kundi ayimuke bawa muwala waffe masitula situka otuwe okusalaamu salaamu ate bazireekaana amaanyi baba basigazagamu gakuleekaana nze bawa masitula ate n'okuleekaana kugaane nze bawa masitula buli anoonya amawulire amakadde Haji Sulaiman Katende era ntunda amawulire amakadde awo called Kampala nkyagala okubategeeza buli ayagala eggulire ekkadde n'eryakubulako mu kyenda ndiyina yeffeffekka abakyasinza otunda eggulire ekkadde ate oba n'amalediyo gonna galinoonya waffe n'obuyango yagakwata bbaawo omutuge n'omubuuza what is this olina entebe yakaddiwa ne bwe bayasusumbuka fe tugyetaaga yayeekubira akalango naye bayimuse Haji kanjogere ku musajja omugagga mu ggwanga lino kati bayimuse Haji Bakiddaawo owa Speya Haji Bakiddaawo bwe bamuyimusa bagamba bannange tugenda kusaba Haji Bakiddaawo ayimukeko olumu nno n'abamusitu abatalina n'amaanyi abalina kunoonyayo mugagga ate mulala alinga ayenkanakanako ne Haji kale Haji bw'ayimukaga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu n'atuula omwogezi n'addamu omukulu ogwo mulaba atunda Speya omwo atayogera mirimu gye oli yagyeyogere abongezi yalina ojjogera Haji tasobola kukola sente n'ateekako n'olanga bizinesi si wa leedi kitegedde kati Haji Bakiddaawo bw'ayimuka ababotolera ku salaamu n'atuula ate abo Haji Bakiddaawo ku mikolo tebayimuka kukola bino omuyimbi gwe osanga Haji Bakiddaawo waali n'akola bw'ati mu nsawo bw'ati tamanyi zaakutte n'ateeka mu ngalo zo n'adda ku ssimu anti abaana b'emirimu gya Speya mingi motoka mpya zituuka bizinesi zitanga naye kasita olaba akasajja akayimuse kabbye 10 kakyanjisiza obwebbiri ebbiri kali awo katufuukidde ekizibu mu kidaala twagala laba mugole kamansa olwo katunza amawulire gaweddewo alo yazze ku mukolo n'ebinusu awo yabadde mulogo yadde ateekawo biteega yadde yeyambulira mu bagagga ng'amanyimbu awo agenda vaa agagga wadde gasiya buloolo abavubuka tugende tukole mukole tetunyooma mirimu kya kintu ky'obwavu kati kambabulyeko oba munyiiga kati muliwo abaavu ababeera mungu yasala oli mwavu kwata obugulu obwo genda okole wejjeemu entondo ate buli bagamba obwavu yongeramu amaanyi waliwo eyatunyiigira eri gye twakola ku Africana bwe twagamba nti omwavu biki bannange wallahi bankubira amasimu gwani obaga nze nali mu juice naye kati nafunamu kasente bannange bino ebintu katubyogere andiwanyizanakukikiza shafaani atakulaba ggovu amukwano zibirira kati ninamu zibirira ninamu komanyi okubaamu ne ssente ggo mu kinyuma oba yaŋŋamba Ashrafu twakola no ng'otandika gwewatandika tandika naawe tukulabe oza twakulaba naye leka tukulabeko nzenze kago mwagala olabako anze bannaye ne woba wanyambako ebintu by'okummanyira bannange Shamimu nedda bwoba wanyambako Shamimu bwoba wanyambako wallahi nga tosobola kisigaza wakati wo nange na Mukama wallahi bireke anti abo betugamba nzizaayo nejjeyo lwabusungu tetulibagamba nti twakuba tetwasiima naye mugenda ne mukuba ekkerere neoyo muwala ataamulaba bandabye kati nzizaayo nejjeyo ekkubo ndimanyi wampisawo nendiiga maama ndaba busiru olira twakujja wala nteeka okumpi kale ndabe bugwe naataakulaba muwala gwe nga wali mutono nagezze kati nagezze ne ku toyi njako eyo okutuulako manyi waliwo omuntu omutono nga tajja ku toyi zakutuulako ezo ng'ayita muyisi mukwano gwange yayitamu twamugja mu abaako bw'ate anti ezo toyi zikira tebazikola nti nno omunene anaatuula ku eno omutono yayitamu bambi okumuggyako naye kati ssebo masavu ate era nga tumujjukiza nti fati wagwa mu toyi ekintu ekyo kiraba
yagwamu nga mutono kati Fati munene abavubuka wallahi tuzuukuke tukole Fati yagwa muteyo za siiti ezo z'okutuulako embeera ekkubanga ne ku toyito gyako naye Mungu n'akusitula n'akujja mu mbeera ey'obutone obwo n'ogejjamu kabano ne batandika ate akalabaako omuntu eka gwe nkakasa nga mbirowoozo byaffe talina kuvaako ye Allah kye nagamba abantu tuli ku Hijab Nation nti nze eddiini yange teri attributed ku muntu yenna wano byenkola byonna bikolera Mungu endagaano yange ne Mungu ngimanyi biki bye nnina okukola mbimanyi so mmwe abasinza baseeka wano tompa magezi sinza seekawo ewa Mungu tuliyimirira n'obuulira Allah oba yakutumako okusinza seeka buseeka wange yagambye omanyi seeka wange bwe yagambye wakamulya n'agamba ki Mungu yagamba sekange yakiŋŋaana sekange yakiŋŋaana omanyi kati Shamimu tugendeyo mu dduwa ewa seeka agenda tuwa dduwayo yeesinga bakuseeka tugendeko ewa seeka omanyi nina ekimba ekinkwata wano nina ekintu kyenjagala teri bantu bafere nga basomi ba dduwa ekintu kino njagala kyogera ku executive media mukwata n'abakazi mubamu ku bantu abagenda okwesiima biba abantu abataasaba basomere lukuya musomere ku lukuya omutwe guntawanya nnyo weesomere lukuya essuula ezo teri atazimanya ezisoma lukuya abo baseeka basomi b'amaddwa tebaliiyo abo baseeka bagula ngenda ba jasitole zaabo bamaseeka basomeddwa basubula amajini ogwe nalabye ku KBS nebbali ogwe nalabye ku KBS wange eyo yabaŋŋamba Abannayuganda ngenda talisiti y'abaseeka wana basubula amajini ebbali amajini bagasubula bagasubula nga bw'osubula engoye China galina container kati waliwo seeka yatuusiza wano container y'amajini ate yeeranga ku ccano z'abaana wano yagadde ebbali ne bankubira ebifaananyi ng'aleeta amajini lwakuba container URA kyagigaanira nabo basasula omusolo gw'amajini ejjini duudu kati wano nga bw'olaba nti nno omuntu aleeta China nga kiraasi n'oli aleeta mu China omubi kati waliwo wano abaleeta amajini ge Tanzania si malungi bulungi naye ejjini ly'ebbali ddalamu ejjini ly'ebbali sova wano neŋŋendako ebbali neŋŋenda mu meeting nenkukaaka nzije nembulawo bubuzi naye nga ndi bbali nemaliriza muntu agendereze bane we are not normal bankubidde esimu nga ngende kushira tuntu nembulawo bubuzi tutula meeting mu America nga we tuli in person oyawo weesigame naye oli ne Trump kuba siri wano nga nyumya na Trump nina mukwano gwawe gwe baalimba bamutuuza wali producer katukogere tumalirize mukwano gwange ali awo mu mirimu giganye omanyi abakazi ne shiriki tuli tuti ya Allah abakutaasizza nnyo obutakkiriza bushiriki kati abamutwala munnamugajja nkutwaleko ewa seeka amutuuza wali ayina kibaketi kati mbo bamugjamu ebintu mulimu ebintu bibanga nnyama biki n'ebirala biringa pupu babiteeka mu baketi amugamba ebyo byonna bivudde mu ggwe mukwano gwange abikuba ekifaananyi ayimpereza ngamba Shamimu laba abantu kyabadde bankola byonna bibadde mu nze nga bino byonna bibadde mu nze kati andize ndi muwakanyi kati nga mugamba alimba ebaketi ebaawo tebibadde mu ggwe bibadde wa ne muga ebaketi ebaawo ne muga alindako mutwale n'omulala gwezesa mutwale eyo omulala ojja kulaba nga baketi y'emu gye bamuwadde baatwala omulala nga naye alina baketi y'emu naye bimuvuddemu bifaanagana n'ebyoli ne mugamba maama abaloga ava wamu mwe naye abatamwa ne mugamba olaba oyinamu akasente sooka ogendeko kuwummula ebizibu by'obinkola ki obimukwasa obulamu bujja kukyuka obulamu bwakyuka lwakuba kale era bwe yamala ngeri gyali aliranye abashiriki yaddeyo bafuuwa mmindi yaabwe bakola dimpo subhanaka rabbika rabbil naye abanoonya dimpo lwaki temufuuwa mmindi lumu bino bye babafumita pini temulifa naye amalusu gagwedde ku bantu bafuuwa emmindi bawandula oluwandula kyokka amalusu ago abalina embuto bageetaaga muli eyo mugasaasaanyiriza mu mmindi salaamu alaikum alaikum salaamu weegobye mukama wange Executive Media. Focus, innovate, succeed.